bannamukono n'abo abava mu bitundu ebiriraanyeewo bali mu kusagambiza okukirako akimezezza okwenjala oluvannyuma lwa gavumenti ya NRM okutongoza eggaali y'omukka ey'abasaabaze ng'ene bawonyezza okutuula mu kalippagano k'ebidduka okumala essaawa oluusi ezigulukuliza ne mu 3 nga bava emukono okudda mu kibuga Kampala oba okuvaayo nga badda eka. Akalippagano kano tekataliza n'abo abayitamu obuyisi nga bava oba okugenda mu bitundu nga Lugazi, Jinja ne disitulikiti endala ez'ebuvanjuba. Omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakoze omukolo guno oguyindidde ku kyalo Kyetume mu ggombolola y'e Nakisonga mu disitulikiti y'e Mukono mu kifo eggaali y'omukka weetikkira n'okutikkula abasaabaze oba ebyamaguzi omuli ne konteyina ezibijja ku nsalo oba ku mwalo e Mombasa mu Kenya. Pulezidenti Museveni ayaniziddwa Mukono abakulembeze ab'enjawulo omuli minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala, baminisita ababeezi Musa Echweru ne Fred Boya Mukama, RDC Hajat Fatuma Ndisa bannabitaka n'abalala abakulembera ekitongole ky'eggaali y'omukka abakulembeddwa ssentebe wa board Haji Abdul Latif Wangubo. Pulezidenti asaze akaguwa ng'akabonero akatongoza entambula y'eggaali ey'omukka okuva e Kampala okutuuka e Mukono, ng'oluvannyuma yeeyongeddeyo okusinkana abantu bwe bamulindidde n'okwogerako gye bali. We rise up to welcome His Excellency the President. His Excellency the President has arrived. May we welcome His Excellency the President. NRM oye! Museveni oye! Kaguta oye! NRM oye! Ayingidde Pulezidenti w'eggwanga oyo ayagaliza abantu. Yasalawo nti eggaali y'omukka eri yafa eddewo ate ezzeewo ekola bulungi. Muzeeyi tukwaniriza ate mulaba muzeeyi amaanyi akyayina olaba because the transport system we have now is irrational. You remember the economy of Uganda had collapsed under Idi Amin since 1970, 71. When by the time we came to 1986, it had shrunk by 40%. We therefore undertook to revive the economy, and the economy has been revived. Ng'ayogera ategeezezza nti gavumenti ya NRM ekoze kinene nnyo okuttukiza ebyenfuna ebyali bidobonkanye mu mulembe gwe yaliko Pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada okuva mu mwaka gwa 1971 nga NRM okuva mu 1986 ekoze buli kisoboka okubanga eggwanga liva mu ddubi ery'ebyenfuna. And because of the revival, we now have a pressure for rapid rationalization of the transport system, because the revived economy has put so many vehicles on the roads. Yes, the roads were also repaired in some cases and new ones built, but they can't cope rationally with the pressure. This is because buli kintu kyonna kiri ku luguudo. Everything is on the roads. Cargo, dry cargo, wet cargo, petroleum products.
passengers or on the roads. President akkiriza okusaba kwa ssentebe wa boodi ya Uganda Railways Haji Abdul Latif Wangubo bwamusabye okwongera ekitongole ensimbi n'olukusa aba kampuni Imathia Construction ekoze omulimu guno beyongere okuzimba okutuukira ddala e Lugazi n'abeeno bafune ku ssanyu ery'okutambulira mu train. Ategeezezza nga gavumenti bwefunvubidde okulaba ng'emalawo obubenje ng'akaago ekigoogwa ekimotoka ky'amafuta bwe kyagwa ne kikwata omuliro abantu abawerera ddala ne bafa abasigadde ne babuukawo n'ebisago n'agamba nti mu nteekateeka y'okutambuliza amafuta mu midumu n'ebyamaguzi mu train obubenje nga buno bugenda kufuuka lufumo. The rational thing is that petroleum products must be transported through the pipelines to and from Mombasa, to and from Dar es Salaam, and later on from the refinery in Hoima to the distribution points in Bujuku, I think, Buloba or something like that. So now, where we are going, we are not going to have the Chigogwas. Remember Chigogwa, where people burnt themselves trying to get free fuel when a petrol tanker had overturned in Chigogwa near after Matuga. Because much of the petrol will be transported by pipelines. So all these traders will get off the road, the ones from Mombasa to Kigali and all that. Then the cargo should go from the roads to the railway. What we are doing here is Endozo. Endozo, Muruganda mwechiri okuloza. You know, in Ntunga, my area, we had women selling alcohol, traditional alcohol. But there are some alcohol consumers who would say, Njagala kuloza, I want to taste. He tastes here, he says, umwenge si mulungi. But sellers, 6 sellers say, umwenge gwana si mulungi. At midday, naye n'agamba nti omwenge si mulungi. Anywodde gw'obwerere, omwenge gw'obwerere, ogw'endozo. So what we are doing here is just jaribu ukuloza to taste. Minisita General Katumba Wamala ne ssentebe wa board Haji Abdul Latif Wangubo nga boogera n'abamawulire bannyonnyodde akawonvu n'akagga k'entambula ya train ey'abantu ne bagamba nti okuva emukono okutuuka e Kampala etwala eddakiika 4 obutafaanana ku mmotoka ezisoba ne mu ssaawa 2 olw'akalippagano k'ebidduka. Section eno eya railway yakolwa nga tukozesa kye tuyita concrete slippers. Slipper bwe buno obuntu obuli wakati wano bwemulaba abali ku TV obugatta railway eno ne railway. Lwaki eno railway bagiyita mita gauge kuba n'okutuuka mu mita eri mita emu kyetuba tuyita mita gauge. Kaakati railway eno emabega eri twali tulina buno nga slipper nga za steel naye mumanye ekyazituukako nga bazibba enkya ne zigenda bazikolamu emitayimbwa. Kati twatandika technology ono mujjukira Mwajje Lugazi abakommissioninga factory eya steel factory abaspanish gye baleeta eri ekyaliyo. Kakati ne tugamba tukoleko section nga yo eri fule yonna ng'eri mu concrete slipper era ne bakola section eno okuva emukono okutuuka Namanga kilomita 28 I think 0.6. Kati bwe twamala okukola project eno ya concrete slipper ekigendererwa ennyo kya mweno train n'okuddaabiriza line eno
ya kutambuza byamaguzi migugu naye bwe twatetenkanyaamu ne tulaba nti senga tuteekawo ate train ey'abapassenger ey'abasaabaze ku makya n'olweggulo abantu bano abatambula okuva e Mukono n'ebitundu ebirala nga Kyungu Nantabulirirwa eyo Buseeta tebayinza okwanguyira okutuuka mu kibuga. Twasooka ne tukolako test okuva e Kampala okutuuka e Namango twagenda okulaba nga abantu ekintu bakijjumbidde kati ne tugamba katuukire ddala e Mukono era kati okuva wano e Mukono okutuuka e Kampala eddakiika 45 ekinene nnyo. Haji Abdullah Chief Wangubo Dakaba, Chairman wa Board of Directors Uganda Railways Corporation. Tuli basanyufu nnyo olwaleero kuba nti omukulu wazze n'aggulawo section eno gye tubadde twakamaliriza eya concrete sleepers okuva e Kampala okutuuka e Mukono. Era n'atuggulawo ne layini etandika okutambuza aba passengers. Jino Katumba agambye nti obutafaananako na nteekateeka y'eggaali y'omukka ebaddewo eno tebakozesezza byuma okuzimba oluguudo kwetambulira kuba byali bibbibwa nnyo wabula bakozesezza seminti. Haji Wangubo agambye nti abantu baaniriza nnyo eggaali y'omukka nga mu bbanga lya myezi 2 gyokka gye yakamala ng'etambuza abantu okuva e Kampala okutuuka e Mukono abantu abasoba mu mitwalo 2 be bakagitambuliramu. Era n'atuggulawo ne layini etandika okutambuza aba passengers. Akatono nnyo ke tukozeeko katuwadde essanyu nti abantu bakikkiriza bakisanyukidde era kubanga butandika mu nnaku entono ze twakatambuzaamu tuweza abantu emitwalo 2,12 etwakatambuza. Kyo kiba kiraga nti abantu babadde n'obwetaavu obw'okutambuza train kuba kibayamba okuva ku nguudo olwa jaamu ennene eriyo ku nguudo naba nga batuukira mu budde dakiika 45 baba bali Kampala okuva e Mukono. Ate ssente era nga zeezo zeetaagisa ezali nnyingi nnyo. So twebaza gavumenti olw'okuba okutudduukirira mu kukola kino ne twongera okusaba abo bonna betukolagana nabo stakeholders baffe bonna bongere okutuyamba okutudduukirira naddala mu kyokulabirira system eno nga bwe tugyetaddewo. RDC w'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisa Bannabitaka akunze bannamukono okwettanira train eno n'agamba nti ekirungi kyerina kwe kuba nti erina stage ez'enjawulo okwetikkulira n'okutikka abasaabaze. Tulina essanyu lingi nnyo wano nga Bannamukono district ne Uganda yonna okutwaliza wamu olw'enteekateeka eno Ministry ya Works and Transport n'eggwanga lyattu Uganda gye lituuseeko ey'okuba nga tuzzeemu okukozesa railway line naye nga tetuli luno ku bintu si ya migugu yokka wabula nga railway eno etwala n'abantu. Abantu b'e Mukono basiimu nnyo kubanga mwonna mukimanyi mu Mukono mujjudde jam mujjudde emmotoka nnyingi naye kati abantu kye basazeewo okuvuga motoka zaabwe kujja kuzipaakinga wano e Namumira okulinnya train bagende train erina stopovers e Namumira erina Ekyungu erina Enjerere erina Munnamiryango Kisenyi ate erina ne ku Rufings. N'olwekyo Bannamukono mwena tubakubiriza obutagenda mu jaamu okujja wano mukozese omukisa guno ogwa train ate ebisale bya layisi nnyo 13 zokka ng'ogende Kampala ate mu dakiika 4 oba omaze okutuuka. Twebaza Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti azze olwaleero n'akomissioninga okuddamu okukozesa railway eno. Nze Engineer Kafeero Sekitoleko, Chief Mechanical Engineer owa Uganda Railways Corporation. Bannamukono tulina omukisa ogw'enjawulo nti train ey'abasaabaze esookedde ddala mu Uganda kati emaze okutuuka wano mu Mukono district. Jaamu nga bwe mumanyi mu Mukono wano bwatutawaanya okugenda e Kampala otwala essaawa ezisoba mu 2 kakati ng'okozesa eggaali y'omukka essaawa
ebiseera bigenda kukendeerera ddala odduke mu kibuga okomewo ate okole emirimu emirala. Twebaza gavumenti olw'ekyo kyetuteereddewo. Nze kennyini nze ndi kaweefube ow'okulaba nga tukola coaches ezo ezitandise okutambula, tugenda naggula endala nga gavumenti bwe muwulidde ekyogerako. Twafunye looni kuva mu ADB, tugenda kunoonya eggaali z'omukka ez'omulembe abavubuka ze musinga okwettanira. Kale kino kikulu nnyo eri bannamukono, ate tujja kgenda n'ekawolo tutuuke n'ejjinja luliba olwo, naye tuyogeeyoge waakiri ey'abasaabaze kati eri mukono. Ne bannamukono abasigadde nabo boogedde ku birungi bye basuubira okufuna mu nteekateeka eno ne basiima Pulezidenti Museveni olw'okugiteekawo n'okugiggulawo. Bishop Lwandasa Samuel nga ndi chairperson wa Interfaith Greater Mukono era nga ndi mukulembeze mu Love Peace and Unity Pastor Destiny Forum, mukulembera ekkanisa ya Mount Lebanon Christian Center Church mu Uganda. Neebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero, lwaki tuzze okwaniriza omukulembeze w'eggwanga, naddala tuli basanyufu nnyo nga bannamukono district ne Greater Mukono. Tuli basanyufu nnyo olwa Uganda Railway kubanga ekomezebbwawo okuyamba ku batuuze baffe ku migugu, emigugu egibadde giyitiranga mu bifo eby'enjawulo, kati olwaleero emigugu gigenda kuyitiranga mu railway, mu train. Ate ekirala twagala nnyo okwebaza Katonda kubanga train etutaasa ku jaamu abadde akwata emukono ng'omuntu ovugira mu kkubo essaawa 3:30, naye kati kigenda kutwala akaseera katono nnyo omuntu ng'akozesa train nga n'abalina emmotoka abamu bazireka waka oba bazireka mu parking oba liwe bazipaakinga n'alinnya train ne kimwongera okukendeezaako ku nsaasaanya gy'abadde asaasaanya olw'amafuta, ate n'okulaba nga traffic jam akendeera mu nguudo zaffe ez'emukono kubanga mukono egatta enguudo nnyingi, egatta enguudo ez'enjawulo, ebifo eby'enjawulo, abantu bangi, population ya mukono nnene, naye twebaza Katonda nti olwaleero Katonda akikoze. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tumwebazizza nnyo olw'omulimu gwakoze olw'okuzimba Uganda, ate ne General Katumba Wamala weebale nnyo omulimu gwokoze mu ggwanga lyaffe wamu n'abo bonna abayimiridde awamu naawe. Nze Katende Moses, omwami ow'omuluka guno ogw'ekyetume. Okusooka byonna njagala okwebaza His Excellency kubanga asobodde bulungi okutudduukira programu eno eya Uganda Railways neddamu okubeera active. N'olwekyo nyongera okumwebaza era n'okuteeka n'okukakasa abantu Uganda Railways Corporation ezzeemu buto okutojjera abantu entambula bagikozesezza bulungi, ebayambye, ate naffe ekitundu ky'ekyetume kigenda kwongera abaana baffe okufuna ku mirimu wano kubanga tuwulidde wagenda kubeerawo emirimu mingi, ate n'okukendeeza ku bisale oliawo abantu bye batambuza. Nze Dawson Kyakuwa Sekyanzi, ssentebe wa NRM mu Ggombolola y'e Namuganga, Mukono District. Njagala okwebaza Pulezidenti Yoweri Museveni ow'eggwanga lino olw'okukyala emukono n'atongoza railway. Ye ssentebe w'ekyalo ky'etume Central Juliet Talida ku mukolo guno alidde nga mulimi bw'asabye omukulembeze w'eggwanga entambula esukka ku kagaali akabaweebwa era naye n'ataba mubi n'amuwa obukadde bw'ensimbi 6 mu buliwo agulemu pikipiki akole emirimu nga talina kyakwekwasa. Talida yeziribanze n'asimba omukulembeze olw'entambula n'okusembereza bannamukono entambula y'eggaali ey'omukka. Nyongera kwebaza Pulezidenti olwa sipiiki yange ng'alina ekimu kyamudde n'antonera pikipiki mpya era ngenda kugigula esobola okunyamba ku ntambula kubanga amadde endagana entambula buli kiseera. Mwebaza nnyo era ekisanja kimwongerewe ddala.